yalondeddwa omukulembeze w'eggwanga. Owekitiibwa, gwe ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu palamenti oli kakiiko kati akapaaka aka Public Accounts Committee, naye kabinenti eri egenda okutuukiriza budget eyasomeddwa wiiki ewedde nayo bweri bagisomye. Njagala osooka otukubira ekifaananyi oba otukubira ettooki. Bantu bangi bajogeddeko ebintu bingi. Ye omukulembeze yennyini yagamba nonze y'abavubi, abantu kyabalemera okutegeera ne ku ssaawa ya leero kyali ategeeza mu kunnyonnyola kabinenti nti yalonda eyo, era nannyonnyola nga ye bwe yagironze ng'ali yekka. Era abantu abamu bangi si bamativu. Ndabe ku mitimbagano abamu ab'enkizo abalondeddwa nga Prime Minister ng'abantu baboogerako mu ngeri y'okubanyooma, naye ng'oboolyawo balina ne bye bakoze eby'amaanyi bw'oyinza okugamba nti oboolyawo. Njagala on principle gw'osooka otuwe kabinenti eyo empya, Honorable Robina Nabbanja mubaka w'ekakumiro omukyala ye Ssaabaminisita yalondeddwa. Ate mu kulondebwa bantu bangi bati bakisuubira oboolyawo kati nga kwe bava ogenda maaso n'okwogera bye boogera. Omumyuka wa pulezidenti Jessica Lupo yaliko mbega wa gavumenti, yaliko minisita w'ebyenjigiriza ate era mubaka wa palamenti. Njagala katono nnyo otandikiraawo on principle kabinenti empya bw'oba ogikuba mu ttooki ogiraba otya? Waliwo amannya agafunye enkizo kwogerwako mu kulonda kabineti yano. Ekisooka wogedde nnyo ku mukwano gwaffe Honorable Robina Nabbanja. Singa gavumenti ebadde ya Kyagulanyi nga ndi wa kwebuuzibwako sandi mulonze era sandi muwagidde. Kituufu. Naye gavumenti eya munaffe General Tebahabulwa Yeseri gwe muyita Yoweri bw'alonda Nabbanja mukaayana ki ddala? Kiki ekibalowoozesa tejja kukola? Omanye obuyinza bw'okulonda kabineti buli mu mikono gy'oyo constitution gwe yawa obuvunaanyizibwa bw'okulonda. Olw'okuba eno TV efugibwa era eriko license, kanzikirize olwaleero nti kale singa Museveni ddala aba yawangula akalulu nga ye pulezidenti w'eggwanga eyawangula nga bwe yalayizibwa anyway, asazeewo okulonda, Nabbanja bamwogerako ki ekibalowoozesa nti tasobola kukola? Ekisooka bagamba nti simumanyi. Nze saagala kunyooma bantu, njagala mbawo omukisa okukola mu gavumenti yaabwe. Nze kiŋŋaana okukola mu gavumenti ya Yoweri Museveni kubanga sigikkiririzaamu. Byakola sibiwagira, sibitegeera, sibikkiririzaamu. Era ekyantwala mu bubaka bwa palamenti ekisooka kulwana musuule. Kyekigendererwa kyo? Kyekisooka, si kyekyokka. Kyekisooka kulwana musuule, tuleete gavumenti etegeerekeka, ekola eby'abantu ebibatwala mu maaso. Byakola n'olwekyo bifu. Kati bw'aba afunye Nabbanja ng'afunye Jessica Lupo, enjawulo yaabwe ki? Njawulo ki eri wakati wa Museveni ne Nabbanja? Eyabalonze ne balonze bonna be bamu. N'olwekyo nze mukyala Nabbanja musabira mikisa agende avuye ng'abalala abaasooka bwe bakoze. Nze bwe mba nsuula gavumenti ya Museveni ne Nabbanja musuuliramu. Amini bwe yagoba gavumenti y'Obote ne Museveni yamugoberamu. Era bwe tunaaba nga tuzze kukyusa gavumenti abo bonna tubasuuliramu.